Olunaku lw'eggulo abakulira ekibiina ki NUP bavuddeyo ne bategeeza nga Florence Asiyo gwe bakwasa bendera okuvuganya Speaker Anita Among ku ky'omubaka omukyalo wa Bukedea bwe yabuziddwawo era nga teyasobodde na kusunsulwa. Yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'ali. Gye byaggweredde nga Among ayiseewo tavuganyiziddwa. The said elected an opposite candidate for Bukedea district, woman representative to parliament, as duly elected and opposed. Kyokka olwaleero kitegeerekese ng'ono bwazuuse. Aliko obubaka bw'ayisizza mu katambi k'eddoboozi ng'abusindikira bannakibiina. Unfortunate that I'm informing you, I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kind of request you to give me time. Give me time to conjure myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do or to come over to office and we discuss. Kuna kulali agenda for nomination omunga ye Elupe Meshulam kati nabo bakandidate baffe omulala muyita Samu Enyetu nabo amasimu gaabwe teganaddako bucha batwalibwa mu mbeera eyo up to now tetumanyiwa gye bali. Hello everyone, my name is Asiya Florence, the NUP flag bearer for the Woman MP, Bukedea district. I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped, as alleged by the party. My decision not to appear at the nomination grounds on the 23rd came out of family pressure, being that I am a daughter to the Right Honorable Speaker Anita Among. In this regard, the news of my unveiling at the NUP offices came in as a shock to my family because I had not clearly shared my intentions with them. I thank everyone for listening to me and thank you for always caring about me. Botuka kumuntu ngono Asiyo nti kutayi mwena ayinza okuba ayogera ekyo nga ayogerera ku pressure gendo yogere bwoti oba kyekyo jja tulaba kuba yagambye pressure okuva mu maka gaabwe gendo yogere bwoti abantu b'engulu abo bakyakiririza nnyo mu family ddala eroda kyova olaba ewa Moses ali we weesimbawo family yo bayinza nogigoba ku kitundu. Yes, gendo yogere bwoti oba kyekyo muve ku kyalo kino family ngeye ku kuba yasoba mobilizinga family endala 15 naziwa n'enguzi onajja yogere nga bakola ki. Twakulabye wano ku ntana ya Milton Obote mbogenza akuwa omukisa n'omukubira saluti n'olako n'ebimuli. Nze njagala okubuuza kituufu waliwo Omuganda atamanyi byafaayo by'Obote ne Buganda? Waliwo atabimanyi? Kyagulanyi waliwo atamanyi byafaayo ebyo? Ebyafaayo bya Buganda n'Obote tobimanyi, tewabisoma? Gwangamba wasoma, wakutegeeza nti obadde muvuka muyigirize. Ogenda otya ku ntaana y'Obote? Wano twafiirwa Abaganda abazira nga togendangayo ku ntaana zaabwe kuba sabamikisa nga tukulaba ku ntaana y'Oweekitiibwa Akawanga Ssemwogerere. Wali ogenzeyo musaba omukisa? Wali ogenzeyo ku ntaana z'Abaganda abaawano abaali ab'amaanyi? Wagenze ku y'Obote. Obote gwe baatuma akawenkene abantu baamuyimbya n'ennyimba embalaba seeru yaluma Bote egundi okitegeera bamukolamu n'essemufu bamukolako n'essemufu gwe n'okwata kkubo. Kankubuza ekibuuzo olowooza Omuganda okubaawo ng'alina empalana n'omukyoli oba n'abantu bawaggulu eyo ani afunamu?
Muganda okubanga ayina empalana n'omukyoli n'omulango ani afunamu kikolerane kikolera NRM kikolera NRM yokka lwaki nti bwojjanga muganda abalinga bakusiga ekifaananyi eri aba NRM nti ono abawalana bano babawalana kagambe kikolera President Museveni kati ye okulagira ddala nti kimukolera yakwata muganda we mulamba n'ava mu Buganda n'ayambuka waggulu teyagenda na Mwankole n'ayambuka waggulu n'atekayo n'ekibuga Kiramba n'okubira omuntu ng'ali mu ggulu agandi wano mu kibuga kya Jeno ne bakontrolinga Northern yonna era nga balaga nti NRM yokka yina okukola ki goyogedde akakugwa nti yakwata muganda we n'amuteekayo okimanyi nti no First Lady Janet Museveni yaliko minisita we Kalamoja ekitegeeza abaagala nnyo abawa bafamire ye abawana bafamire ye bamuli kumpi yabawa mukyala we ne muganda we gwasinga okuba nti yamusemberedde Foster General Mulamba RO 003 yeravu gy'abalinako kakati ani yakomyawo mulambo gw'Obote President Museveni ne bagwa ne state funeral ozegeera ne bagwa ne state ki funeral ne baluguzika akokolo kakati ebbengero lyonna abaganda aba batugamba aba batunyonyola bakyawa nnyo wadde okwogera ne President Museveni waliwo narratives ezimu zoleeta naffe ne tugeraageranya kino tukyegeraageranya na kino kisigalawa abaganda abanyigidde Bobi Wine ogenda kudda bakyawa nnyo President Museveni omukkiriza okudda kubanga nawulirako owekitiibwa Katikkiro ng'agamba nti gavumenti ya Museveni nnungi nnyo mpitirivu kuziri ez'abaamini ashiwulira naye nga twogera ku mwami Museveni eyakola ebyo era ngenda kunyonyola olwaleero omalu kitegeera bulungi bw'otunuulira amawanga ag'enjawulo bye gayiseemu kati bw'oba n'okuba nkaaga mu mukaaga okutuuka mu mwaka guno giba emyaka giba nkaaga ataano giba nkaaga ndowooza tekisobola kuba nkaaga ogambye 1966 minus 2025 giba gigenda mu nkaaga ataano mu mwenda okiwulira kakati otunuulira emyaka ataano mu mwenda egiyiseewo okuva ekikolobero ku Buganda bwe kyatuukawo ebyali ebyokulwanirira ebyobufuzi kituufu Obote yakola ensobi mu nkola ye y'ensobi naye tebeerabira n'abaganda abaaliwo mu Kabaka yekka abeegatta ate ku Obote waliwo bampuga b'ebiseera ebyo abaakuba Beni Kiwanuka ekikono ng'abanyonyola ku Obote ne bakola akabiina akalala kadyefukaakuli Kabaka yekka kakewaayi okiwulira bwe bakola kakewaayi abantu abo oluvannyuma bonna beegatta ku Obote Kabaka yekka ng'ate amaze kuba olubiri okozikwe bagamba ofunye ekikonde nalabye ng'afunye akaana ekikonde nti waayi n'omukono yagusikambudde lwa mpaka okutuzaamu ssente Asumani basaalirwa kati yoyo omugukunavu omukozi w'amateeka aweererezebwa mu palamenti era bano bebayita be elite n'okukakkanya eddoboozi eriri ku kyalo alina kuzinga nguzi kugiwaayo mu palamenti osuubira alina kukola ki kati mwembadde mwebuuza nyo lwaki talabika lwaki tateesa lwaki ava ku saidi y'abantu bikolwa bino saategedde akasente ako yakavunze nga akana kamaze mwogera kamwokyeza oba kabadde before kuba wakize ndowooza kayinza oba kabadde before nedda tekabadde before lwaki akana kali mu ngoye zezimu basaalirwa yali mu ngoye endala naye sebo n'okukwata akazindalo katuuti kaalaali wesanga akana bakavungidde ekikoone bakagamba ogenda kwogera bulungi
nekatukai nekekuba nekefuula anti revolution bwebeera nti sentence kutte bamanyi gwe revolution yerondera bweronzi n'omutima gukuteekamu yokka revolution yerondera omuntu wayo kati asobani basala enzo kwa tusembaana bano nga yabasobya dda kubanga wakinga amata akana kano bayizo baba asoosekawa kikonde we kabadde kakyayogera omuya yaze n'akatujje ngumi ng'alinga agamba ovudde ku ndagaano okitegeera walabye ngumi eyo nagirabye so nze ngenda nedowooza akaana kano basoose ne bategeera nti kana akaana keekoogerera ku kitundu tusooke tukaliiseeko tukateeka ekindazi mu mukono tukawe kuba n'okukwata microphone ku kitundu olina okubanga oli wanjawulo olina okubanga ate omuwulira n'enjoga gye yabadde ayogera yabadde muteeketeeke nga simu baamuufu akazinda tekamuguddeeko bugwi yadde atera okukalinaana otegedde kyekugamba kati olwokuba yadde atera okulinaana akazindaalo yabadde ayogera point ze nga ziri straight ng'era zitegeerekeka ayinza okuba yasoose mu nguzi n'agamba kati ono mu mazzi kuba nalabye onalebo nga yeesiimuula bannaye nga asala entuuyo azisaza bibatu ng'ekimu tekikyasobola era kulagira ddala nti yasoose mu nguzi abaana bano bamukutte n'akatambi ye nga tamanyi kuba akaana kaali tekaagala na ssente senga kasoose kwogera ne bakawa engeri gye baakakubyemu ekikonde kabadde tekasaasobola kuddayo mu nju bandigambye wentuuka mu nju ne bankuba naye olaba kasoose mu nju ne kalyoka kajja ku stage nze we twali tusoma photographic interpretation kiraga this my staff being the first act yakasente kano ne baba assured nti bw'anaatuuka ku stage agenda kwogera birungi bw'atuuka ku stage ayogera omutima gwe ebituufu honorable yeesiimuula ebibatu nga kikulu bwe yatuuse ku stage yayogedde ebituufu paka omu we yanyize n'agamba twakuwadde n'akatujja ngumi ku mutwe kati kisoboka okuba ekyo oba kisoboka okuba akaana kano kabadde n'omusango oba assault kuliko n'obutambi nga waliwo yakadde amagezi nti genda obaloope kati nga bakagulira omusango ogukola ki obutaguloopa it is two way anyway yogera yabadde n'omusango owewe omwana yamukubye engumi kisoboka kwakadde gulirira genda wejjanjabe ate kisoboka kwakadde gulirira omwana asobola okwogera ku kyalo njogerera bulungi n'atuuka wali n'afuna omutima gw'eggwanga n'agamba nvudde ku mutima gwa ambition kangende ku mission kuba akaana kano kato tekali mu level zaffe akaana akato kubanga unaleba akayimiridde mabega ne kasigala nga kakyawanda we kato kaba kagumu nnyo abamugumu bwaba namba emu yakikoze bagamba tekyewunyisa oyo bwatyo ono omwana alina okuba waba omukulu ali myaka 2 waba mukulu tasukka na 22 kati omuntu asobola okuyimirira ku kadaala n'agamba ono basaalirwa sobola mutaako kalulu kange kubanga omaze emyaka 7 mu parliament ffe tukulabako wano omulundi ogunoonya kalulu is very very brave naye omukulu olaba waasiimula ebibatu kamba twakoze tutya bannaye n'akwata n'ogwokubina bandi bobi endo oyo yazisazizza bibatu sebo oyo omwana aba mugumu nnyo anyway bazalirwa kino kyongerayo okulaga wakyo yagamba Bobi Wine afuuka president ayinza kuba mukomera kuba kati yali alina mu blocking ogabe eyo ebanguzi era nabali baakiraba dda nti akolagana n'abantu abamazewo ssente ababbye ssente z'eggwanga zimalawo ez'eggwanga eddamba kyekifaananyi era kyatwala n'ebujiri kakati Bobi Wine ddala lwaki yali tabulokinga basaalirwa yali amwagaza nga vice omulamba mpuuga yamugoba kati olaba kana akaana okasisa omukono nti kwata naawe kitegeeza ate mu palamenti ebaasa ate bannene sajja yayisa vivi era kati kyekino babasaalirwa tebali ku maanyi g'abantu tebaliko nti babaagala kyova abewayiriza buli kimu ne tuleeta mbwa abantu n'amaani tugenda oleeta ebifaananyi nga kuliko birala naye omubaka akulaze nti asobola okukaka omuntu ekikonde mu awo kitegeeza ate watuuka mu palamenti ate gwagenda kutunda butunzi automatically aba kutundirawo so Bobi Wine kubanga amanyi kyekiyisaawo
Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozolaba ku screen yo gona lenga abasomuzi ndalo aga lutwamutende kaki sawa sempe bwane wajja ategeera nti owekitiibwa ayinamu naye akaseera ati kabalokumulira zanero kubanga akati abasajja bano ebibuuzo byebabuuza babikola vice versa ne bamale babikolera ddala naye gwe webuuze senga sempebwa kabanga semwogerere sekweyama Patrick Musisi sebana Kizito bazuukirirawo ebasanga omukolo ngazina bagenda okutuuka abaana bwe baleka bagabe mu batendese bamusanga akutte kazindaala akuuka kati ye alowooza bayinza kugamba batya ate bagamba batya kakati bwasanga walukaganga ayingidde parliament bagamba omusajja no yerwanyeko yayongerako naye we basanga Seggona nga ate yali mu kuyimba baga iye yabaki bali badde bamusubira okuleeta amateeka amakakali okuyimirira mu koti nga tadde gavumenti kuvunkenke kati bandi omusajja yayimbye akayimba ka Maureen Nantume kagamba yonchawana yonchayira bwerere osoza nayo nsoleza bwerere opemula nayo opemulira bwerere kati bano tebamanyi naye ndowooza muwulidde voko omukulu aba akyali awo nga sekweyamazuukira musanga ayimba abeeranga batunyumiza story ya Adamu bamuyita walidde kukibala so mukama wange ndi bwerere ate wakitegedde otya so omukulu wazi yagamba walukaga akola atya ayinawo oluganda olwo wammwe lumwogereyo masako oluzibu yagamba nasanga bano bantyetye nga ntyetye kati omukulu bamusanga ali ku ntyetye amusanga afuuse ntyetye baga ye ate pulida zatya kufuuka ntyetye pulida naye se basanyukamu ng'omuntu ate semugiye wamulabye kutukutuku kati sekweyama wamusanga kutukutuku agamba ate yagamba y'abalonzi b'ekira akiikirira constituency gyafaanana tasena mukyere tazina mazina takola ki wabadde awo kati nabadde ndi awo nga mulaba katukutuku ate nno sina akalolo kamanyi gwe nga atulidde ddala wana awazibwa ennyo natulako katukutuku ako nalayira obutakaddako wakiri nditula eri emigogo natuula awo nagenda negula kitanka kati nga sina bwenkireeta ngamba akangende nja kufuna watukutu aleeta ettanka tugiteeke mabega ntuula wano kana akatebe essaawa yonna oba ofa nagenza olaba ow'ekitiibwa atasena mukyere atazina mazina n'abekira era bo bafunamu nnyo okumulonda ye si yafunamu ng'ali kutukutuku ne ngamba be bano abantu baffe ati zezo emboozi za namba emu ene katutandike sho ayo nde press nile namba emu nga bulijjo buli mbande tukeera kubeera nga tutunula mu nsonga eziba zikoze amawulire nga namba emu ono ngera bwali namba emu aziyisaamu toki oba ali ku mande namba emu tuba tusibwako Nana Hub Mouthwash gwena alina obuzibu bw'amannyo gaguba ganyenyera ova omusaayi mu bibuno ng'osenya ova ekiswa ekibi mu kamwa kozesa Nana Hub Mouthwash ajja okuyamba. Haji Yasin kizza
ajja kuyamba gwe ng'akusomera ku dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo sente zikuyitamu toyina mikisa emirimu gigootanye mukubireko abe ng'akusomera ku dduwa hair trends saloon sange wakajansi Boss Dora Boss Dora wali nnyo Boss Dora ono nino mulaba mu nnaku zino era wona funo obudde wona funo obudde nga tugenda Boss Dora namanyi okunyiganyiga ku bantu tatera balekanga bali bakunyiga muko Boss Amini yesimanyi kya mutukako Boss Amini jali naye jali naye yategeera nti bantomera oba teyategeera yategeera naye kati simanyi ne Boss Amini kuva dali invisible ali invisible nnyo naye nze mbaddewo nnyo ali invisible naye jamutera ku message you never know ayinza okwanukula kubanga atira nnyo okudduukirira abantu naddala nga bali mu buzibu Iron the press wali omulala tewali mulala Iron the press tulina ensonga ezikuta amawulire ng'emu ku ezo Bobi Wine yagenze ku ntaana y'Obote nawa respect yasinkanya akena namutwalako ku ntaana y'Obote ng'atandika campaign ze mu region eyo zalese controversy nyingi nnyo abamu bagamba Obote kyeyatukola ffe ng'Abaganda tetuli musonyiwa so Bobi Wine ogendayo alabika yakoze mistake oba simanyi ogenda kuba ontunuuliza mukaawo tulina bano abazza n'opposite omuli Tayebwa omuli speaker bali nonga 8 naye abasinze okukola amawulire be ba speaker bombi okubeera nga bazza n'opposite ekitegeeza nti bakoze bulungi nnyo mu bitundu gye bali nti bayinza vuganyizibwa oba bakozeseza amaanyi ag'enjawulo kati nga kutayebwa saawulidde nnyo mukka naye ku side eno ewa speaker Among yo wabaddeyo omuliro mungi nnyo ebyuma byo computers ebyokulonda wabalo musayininga yene zifa poliisi egaana abantu okugenda ku electoral commission ono muwala asiyo abola bwadda katate yasoose naweereza akatambi nti yatulogonyizibwa olwamaze n'akola akalala ketwakeereddeko olunaku olwaleero nti famire ye yaputingibwa under a lot of pressure era ye nemusaba aveemu olw'ekigendererwa ekinene ndowooza mu region eyo ogenda kuba nayo otutunulira zaayo then ne Kabanda owe Kasambya waliwo wa Nuupu mbw ate yatwala receipt ya electoral commission ya URA ng'akozeseza PRN code ya Kabanda kitegeeza nti mu kusasula wano omusolo sente z'owaayo ku URA ate mbu yakozesa mannya ga Kabanda ndowooza tujja kuba tutunulako kaawo tulabe ng'ebisigaddeyo ebito we bigenda naye kansooke nkubire kano aka Bobi Wine twakulabye wano ku ntaana ya Milton Obote mb'ogenza akuwa omukisa n'omukubira saluti n'olako n'ebimuli nze njagala okubuuza kituufu waliwo omuganda atamanyi byafaayo by'Obote ne Buganda waliwo atabimanyi Kyagulanyi waliwo atamanyi byafaayo ebyo ebyafaayo bya Buganda n'Obote tobimanyi ekifaananyi ekinene gwangamba wasoma wakutegeeza nti obadde muvuka muyigirize ogenda otya ku ntaana y'Obote it has mixed reactions wano twafiirwa Abaganda abazibu ono agamba ogenda otya ku ntaana y'Obote waliyo section egamba nti Obote talina kusonyiyibwa era Kyagulanyi yakoze ensobi waliyo section egamba Kyagulanyi kye yakoze kyekituufu ng'omukulembeze kyalina okukola kuba waafuuka pulezidenti abapulezidenti wa Uganda omuli n'abantu b'Obote tandika namba emu ku nsonga eyo kakati kantandikire ku ono yennyini Nakato wa Mpuuga oyo Nakato wa Mpuuga nze nalowooza bye baakola ekibiina nti agenda kwogereranga ekibiina kyabwe ne bikisuubira okukola naye ate weewuunye yasigala ate alaba Kyagulanyi byakola kubanga baakola ekibiina ne bazina amazina ne bafumba emiwumbo gy'emmere okiwulira namulabanga mu ffumbiro n'agamba tukufunye omuteeketeeke tukoze eki mbadde nsuubira nti agenda tuwa bulungi omuteeketeeke byazaakola naye ate obwongo bwonna bwasigala eno kati oyo muvuddeko obadde obuze ekibuuzo ng'ogamba nti Kyagulanyi yakoze ensobi okugenda ku ntaana y'Obote ng'abamu we bakiraba oba yakoze ekisaanidde era ani abadde asinga okufunamu mu njawukana y'okubeera nti Abaganda tebakolagana n'abantu b'Obote kakati
bw'oba otunuulidde ebyobufuzi engeri gye bitambulamu ate bitambulira ne mu mirembe mu generations ensi ekyasinze okulwana ne Buganda yali Bunyoro Kingdom kubanga n'amasaza gonna Buganda ge yeeyongerako amangi yagajja ku Bunyoro kakati otuuka ku rise and expansion of Buganda Kingdom ojja kwesanga nga twayina omulabe waffe nnamba emu yali Bunyoro nga ne Bunyoro omulabe waayo nnamba emu Buganda era nga bakuvuma era omukidde Buganda nga Bunyoro nga atalidda Buganda omukidde Bunyoro nga atalidda Buganda era njagala otegeere nti mu lutalo olwo kyatuukibwa n'okutuuma ebintu bitya enkoko embi nga bagamba Nyolo akakoko akanyolo akata akabi baga akata akanyolo bw'obuuza ekyamagezi nga baga obuuza ng'omusajja Omuganda bw'oyogera eky'obusooka bagamba obuuza ng'omunyolo historically n'enjogera historically batandika ogivungisa okiwulira ne batuuka n'okuteekawo olugero nti kigudde kwani nti kigudde ku Munyolo Omuganda yesekere okitegeera bajjajja baali Bayisirayiri by then yes wabulira n'Omuyisirayiri ku Palestine bwekiba kakati by then ebintu ebyo byonna ne Buganda we malo gazetingibwa nti Buganda yeeno tuvudde ku masaza asatu tuwezeza amasaza 18 bwe bamala okugamba nti Buganda kati yeeno eteredde bweti enkolagana yaffe ne Bunyoro ogiramu akalumira konna juzi yali muwala wa Katikkiro waliwo embaga eyali Bunyoro Buganda naye nga mukungu mukulu okitegedde kakati era ne wano wabeerawo ebyetaagisa obwakabaka bwa Bunyoro bwe mukubanirizibwa mu nyanizibwa eyaki ey'enjawulo ogambye kali kigudde ku Munyoro Omuganda okiwulira kwegamba ng'ekizibu ekigwa ku Munyoro nnyo okiwulira naye omulembe ogwo ne gutuuka tayimu ne guggwawo nti litwalwananga twetta twakolanga ki okiwulira naye omulembe ogwo ne gukola ki ne guggwawo olwaleero ngenda kuwa ebintu nga 3 tugenda kubigeraageranya tulabe butya Bobi Wine yakoze ensobi kankubuza ekibuuzo olowooza Omuganda okubaawo ng'alina empalana n'omukyoli oba n'abantu bawaggulu eyo ani afunamu Omuganda okubanga alina empalana n'omukyoli n'omulaŋŋo ani afunamu kikolera ani kikolera NRM kikolera NRM yokka lwaki nti bw'ojjanga Muganda balinga bakusiga ekifaananyi eri aba NRM nti ono abawalana bano babawalana kagambe kikolera President Museveni kati ye okulagira ddala nti kimukolera yakwata Muganda we mulamba n'ava mu Buganda n'ayambuka waggulu teyagenda na Mwankole n'ayambuka waggulu n'atekayo n'ekibuga Kiramba n'okubira omuntu ng'ali mu ggulu agandi wano mu kibuga kya Jeno ne bakontrolinga Northern yonna era nga balaga nti NRM yokka yina okukola ki ng'oyogedde akakugwa nti yakwata Muganda we n'amuteekayo okimanyi nti no First Lady Janet Museveni yaliko minisita we Kalamoja ekitegeeza abaagala nnyo abawa bafamire ye abawana bafamire ye bamuli kumpi yabawa mukyala we ne Muganda we gwasinga okuba nti yamusemberedde Foster Jeno mulamba RO 003 yeravu gy'abalinako kakati ani yakomyawo mulambo gw'Obote President Museveni ne bagwa ne state funeral otegeera ne bagwa ne state ki funeral ne baliguziika akokolo kakati ebbengero lyonna Abaganda aba batugamba aba batunyonyola bakyawa nnyo wadde okwogera ne President Museveni
waliwo narratives ezimu zoleeta naffe ne tugeraageranya kino tukyegerageranya na kino kisigalawa abaganda abanyigidde Bobi Wine genda kudda bakyawa nnyo President Museveni omukkiriza okudda kubanga nawulirako owekitiibwa Katikkiro ng'agamba nti gavumenti ya Museveni nnungi nnyo mpitirivu kuziri ez'abaamini okiwulira naye nga twogera ku mwami Museveni eyakola ebyo era ngenda kunyonyola olwaleero omala okitegeera bulungi bw'otunuulira amawanga ag'enjawulo bye gayiseemu kati bw'obala okuba 66 okutuuka mu mwaka guno giba emyaka giba 65 giba 60 ndowooza tekisobola kuba 60 ogambye 1966 minus 2025 giba gigenda mu 60 59 okiwulira kakati otunuulira emyaka 59 egiyiseewo okuva ekikolobero ku Buganda bwe kyatuukawo ebyali ebyokulwanirira ebyobufuzi kituufu Obote yakola ensobi mu nkola ye y'ensobi naye tebeerabira n'Abaganda abaaliwo mu Kabaka yekka abeegatta ate ku Obote waliwo bampuga b'ebiseera ebyo abaakuba Beni Kiwanuka ekikono ng'abanyonyola ku Obote ne bakola akabiina akalala kadyefu kaakuli Kabaka yekka kakewaayi okiwulira bwe bakola kakewaayi abantu abo oluvannyuma bonna beegatta ku Obote mu Kabaka yekka ng'ate amaze kuba olubiri oba ontegera kye nkugamba sinnakitegeera nyinyonnyola ŋŋambye waliwo abantu Abaganda abaali bamanyiddwa abali mu waayi abasibira DP ekikookolo abasibira Beni Kiwanuka ekikookolo abaamala ne beegatta ku UPC otegedde kye nkugamba abeegatta ku Obote ng'Obote afunye obwaki obwa pulezidenti abo nabo tulina obbajjukira bw'oba tunuulidde ensi engeri gye zibeerawo mu nsi muno ezimu ku mawanga ag'amaanyi naddala mu 1942 agaali gasinga okuba ag'amaanyi by then naye agaamala ate kati ku time eno nga banywanyi naye ng'ate baali balabe na balabe tugenda okutuuka mu World War II twali tulina Japan si gye baakuba nuclear yalina tekinologi w'amaanyi nnyo nga n'ebyokulwanyisa yalina nga tulina ne America Japan neekwata ennyonyi zaayo ne zigenda ne zikuba kye bayita Pearl Harbor eya America n'esitula bomu zaayo eza nuclear omwali ne gye bayita Little Boy oba endala baali bagiyitaani emu n'egikuba Hiroshima endala n'egikuba Nagasaki ne bazaala abaana abaali bagongobadde paka olwaleero bamale babakolera America bakolera eddagala ebakoledde mu 1200 oba emmeka 2 emeka awo we babakoledde bomu ya nuclear endala ey'eddagala ne bagibakubiramu ne batereera nabe mutonimbya antivirus babakubamu antivirus America abawa antivirus bazaala abaana abalema emyaka n'emyaka naye nga kiva ku bukosefu bwa nuclear eri kati olwaleero balina endagaano bw'olumba Japan automatically oba olumbya America kituufu era America yeriwo nga defense ya Japan okitegeera okufa n'obutakkaanya byonna n'okubonaabona biri baabisangulawo kyova olaba baatuuka ne ku system nti tukoleyo ne antivirus munaye bw'oba nga gundi eno wagikuba virus nga antivirus nakanjibawe kati olwaleero ng'ate bw'obala percentage y'abaafa ku nuclear yoyo Hiroshima ne olaba tubijjukira nako Hiroshima ne Nagasaki ekiwulira kakati olwaleero America ye best friend wa Japan nnyo era ngenda kubuulira n'emmotoka ezigulwanga za Japan nga zitwalibwa mu America Japan ezisalako Japan musaidi eyo esalako kuba America ali zigezaako gamba nti zanguyira abantu okuvuga ezongeze ku musolo Japan neega nti era wano nze nja zisala kasa zibanga zigenda content ya America continent ya America nze nzisala
kakati naye enkolagana esinga waawo wakati eri wakati wa Japan na America etagambika era n'ogenda ku international trade ojja kwesanga nga bamu besinga osobulagana naye abantu ebingi ng'ogyeko China ndowooza ekyo kakati bw'otuuka olwaleero nga Obote yafa yaziikibwa omuntu katuvuganya naye ye yamuwa state funeral ye yamukomyawo era ya anyonyola bali nti Abaganda tebabaagala nze abaagala era kakasa ddala nti abaagala nenkwata mutabani w'Obote n'amuteeka ku mwanjo ddala n'ebimu ku bibiina n'ennyumba yaabwe eya Uganda House abaali bagezaako gye mamankirirako bonna n'aba kooti ne zisala nti akena yalina ki atula naye mu iPod takoma okwo ne mukyala we n'amuwa obwa minisita nti mbadde nze njakutema atemera takoma okwo ne mukyala we n'amuwa obwaki obwa minisita ddala kweri naawe okakasa era okkiriza nti baali ye yabakyawa kyokka bwe tumala okugendayo abanyonyola be bakozi be banyonyola obubi bwa Bobi Wine kyeyakoze banyonyola obubi bwa Bobi Wine kyebakoze naye tebajjangawo okutunyonyola ono ye kyeyakola okuzza Obote okusosowaza abaana be n'okuwa omukyala owa minisita si kisanja kimwe okukwata muganda we okugenda n'okwata ddala lya Obote n'okwata omukyala mwana wa minisita bwayo n'okwata omukyala we n'amuwa minisita bwayo oyo ye si mubi ambe mukano leero sika amagezi nnyo ati labayo banakategeera wabadde kuteekawo nkolagana eraga nti bannange newankubadde kino bwekiti ne bwekiti naye ffe tetubalinaako buzibu kubanga olwaleero mu Uganda ekula this is National Unity Platform National Unity Platform ate Kyagulanyi yagenze nga president wa politics singa mukulu wa kika of course ono teyagenze ku byabuwangwa nalinda bano bayogere ku bataka okusinkana Mwami Museveni tebakikolako comment bano banakato bampuka kati aboogera tebakikolako comment kubanga saabataka yekka yalina otuuza abataka teri mulala era olukiiko balipotingira mu kasolye wani ewa saabataka teri mulala okiwulya naye basisinkana mu lujja kyenkana lwa Bulange n'abagulirawo n'ettaka ekitegeeza esaabataka okiwulira kyokka nga ate kitegeeza okubeera omutaka kitegeeza kuba na ttaka toyina woobeerera mu ttaka nga toyina ttaka kakati abo tebakikola ki tebakyogerako olwaleero bazze wano eno banyonyola Kyagulanyi nti Kyagulanyi yakoze bubi nnyo ffe nga mu National Unity Platform tulina okugatta era perspective Kyagulanyi gye yagendeddemu eyo yabadde ya presidency National Unity Platform okiwulira bwafuuka president naba agenda kuba president wa era alina okubawa services government zerina okuwa weebale nnyo era tebalowooza teyagenze nga Katikkiro wa Buganda teyakyaddeyo nga omukulu w'ekika era teyagenzeyo ng'omutaka yagenze nga president wa ggwanga abantu bagala tugamba nti obeera president wa ggwanga akyo religion oba ogijjeeko anti kyebuuzizza enjawukana eno esinga kufunira mwani kyekibuuzo ekisooka ekyobukulu era kyova olaba agifunamu bw'alaba oli ng'agigatta akirwanyisa yapika eno n'agamba era propaganda be basooka kyogerako mukube tebalina abo okwegatta divide and rule kakodi ako bakatuzomesa gwe walabye ddi Nakato wa Mpuuga ng'ayogera ku Mwami Museveni programu yonna oyinza nga Kyagulanyi yafuga eggwanga divide and rule erina gwekolera nti senga ababaka National Unity Platform befuna mu Busoga ne mu Buganda gattako n'abengu muba mumutwala so musigaze Buganda wano kakati wano bana abalala ate ne bala bagamba Abaganda bwe tutuuka wali mbakyoli abagamba nti ffe tukiririza mu Obote waffe gwe n'obalaga nti nze kendi Omuganda bwe njija mu ndaba
kyabadde kikolwa kyamagezi ate ngenda kubulyo n'ekirabwana gundi Obote yakola bubi obwakabaka bwa Buganda naye ate Obote ayina ne byagasa Uganda ng'eggwanga nti toyinza bibuusa maaso ngaki n'ebirala nga biri mu Buganda wano anti bimenyera abantu mulago omupya oyo mulago omukadde mulago hospital yazimbibwa Obote Ntebe grade B yazimbibwa Obote ejjanjaba Baganda okusinga Gombe hospital yazimbibwa Obote Okiwulira Obote yazimba n'amasomero amalwaliro ago nga Mbarara Referral Hospital yazimbibwa Obote twalina by then district zaali asatu mu nya district ziri mmeka ziri 135 ziri 150 Mwami Museveni yagenda okujja twalina district ndo za 3 district za 3 buli district yafuna eddwaliro ng'Obote alizimba buli district yafuna eddwaliro era ndowooza ffe wano mu Buganda twalina district fe abaali basinga district enyingi twalina district zaali 7 8 twalina Mpigi nga tuyina Masaka nga tuyina Lakayi Kampala ate nga tuyina Kampala era ali mu Mpigi ate Kampala teyali district yali ki twalina Mpigi twalina Mukono Mpigi Mukono Masaka Pozi Mukono yali ne Kayunga kwa madalira amalwaliro nezuka ne Kayunga hospital eyo twalina Mpigi nga tuyina Mukono nga tuyina Lakayi nga tuyina Masaka nga tuyina Luweero nga tuyina oba ne Mubende bayali district zaali nga 7 8 Museveni we yajjira tezaali nyingi okitegeera kakati bw'otunuulira mu district ezo zonna twafuna amalwaliro ne district ezaali mu Mbalala oba mu Kigezi region nezifuna ki amalwaliro n'amasomero pulira Obote yazimba nnyo amasomero n'amalwaliro tuyinza kibuuza ki maaso kubanga bwe yazimbanga nayaga nti ngenda kuzimba Gombe hospital oba ngenda kuzimba Ntebe grade B teyasinziiranga nti eri mu Buganda kyekiro kye bagamba nti ebizimbe bya gavumenti byalinga bifaanagana kyosanze Arua era njagala kifaananira ddala n'Embarara tunuulira enzimba y'amalwaliro ago Obote yazimba ojala nti design yemu nti eggwanga lifuna kyenkanyi so Obote naye yalina ebirungi yalinako ebirungi ate wali we yagambira Good Muganda is a dead one abantu ke basinze okwesibako nanti yagamba nti Good Muganda is a dead one naye gwe tolabanga kikola akabonero akalungi nti kiri kye wayogera ffe si kye tulowooza kuba ekyo ekigambo ekyo kisobola okusiigibwa mu mitwe gy'abantu generations and generations eri ewaabwe nga walaba Omuganda alabira ddala omuntu omuki omubi kakati tulina okisangulawo ekyo naye kankubuzeeyo ekibuuzo wali obadde wano ku myaka gy'obadde mu Uganda waliwo omuntu ow'engulu yali akoze ekibi kakati nze sifunangayo ndi akero oba opiyo oba akena nti alina kyakoze ekibi senga ku mulembe guno tutunuulira mu ngeri y'obwenkanya nga tutunuulira ggwanga oyina omukyoli gw'omanya yagobya abantu ku mataka oyina omukyoli gw'omanya by'amataka g'abantu gwobeeraawo oyina omukyoli gw'omanyi abatulugunyizza ku mulembe guno gw'okuliddeko abakubye mu kibooko abatadde mu basementi anti kati omulembe sigwavu kati kyengezaako okulaga wesanga baani abaaliisa abantu sapatu nze nno munnange oyo omwami gwe beyogerako Nasulu yali Muganda yali muki yali munubbi naye oyo omwami gwe bayogerako nze okusinziira ensi weetambula ne famire yaabwe ng'enizeewo emirundi mingi ebbomba awo emirundi mingi nnyo nabo bamanyi ekiwulira naye
twabuuza era yabuuza yateekawo n'ekirabo baleeteyo omuntu omu yalya sapato n'agimira sapato nga yagimuliisa nga n'ateekawo miliyoni ago azitwalire bwereere teri yali azzi tewali yali azzi wonna baafa nga buli yalyanga abantu bakyaliwo naye anyway kyoyogedde nti during naye abaabuuzanga ku bya Nassulu n'abaabuuzanga ku bya Amini ate baabuuzanga bamwami Museveni kyemala njagala okugamba nti ekizibu ekiriwo Ugandan political history yazimbibwa nnyo ku mboozi ez'obukyayi ate kati political history tujja gibala ku President Museveni yekka kuba ffe gwe tumanyi sirabangako muntu mulala yenna kati baatugamba Amini yalyanga abantu nti Obote oba yakola ki ebyo bya sapati ne tugamba naye omuntu eyalyanga abantu ate batugamba ye yaleeta ente enzungu ku ggwanga n'aleka okulya ente n'ebibumba by'ente ebyali ebinene ebizibu n'anoonyayo bantu n'anoonya bantu naye bwe tubuuza nti tuveeyo omuntu omu bwe baali baaliridde omuntu atubuulire nti nze omwana wange Amini ye yamulya yabula kati bapropagandist bakozesanga obutamanya bw'abantu okusiga ekifaananyi ekibi nga n'ekirungi kyonna takikola ki omanya amawulire amabi gasawundinga nze sigaana Obote yakola bubi Obuganda ekyo kituufu naye this is national unity platform Obuganda bwaddembe okukyawa mwami omugenzi Obote naye ate omukulembeze w'eggwanga toyinza kugamba nti nze bwenjija ab'engulu temufuna kintu kyonna olw'okuba ndi Muganda kwe kuteekawo enkolagana eyo wa Sseruganda nti ne kukijja kantuuke ekyalirabisenga nze ekikolobera okukituukako kankole ki kantuuke okulaga nammwe ab'omu region eno nja kuba bumu nammwe kuba nabo balina gwe bakkiririzaamu ate nga mu biseera biri eby'entalo kuba kulwanirira bulamu okitegedde osobola kugamba gundi watta omuntu wange mu lutalo kuba naye aba kumusooka naye yandimusse kati nze ng'omuntu yenna avuma kati njagala onoonya abantu abava ekikola kya Bobi Wine okutuuka ku kijja obanoonye obateeke mu katu bw'omala obateeka mu katu ombuli ekibaali bagambe nti Bobi Wine akoze kirungi ate ebirungi byonna byakola bye basinga okuyita ebibi okitegeera bye basinga okuyita ki ebibi after 59 years ddala omuntu wagamba twesonyiwe tubadde wano nga bapraising Odinga eyakafa naye Odinga oyo manyi yasonyiwa abantu bangi nnyo era kyekyamufuula baaba era n'abantu abali against nabo abatta n'abajaluwo ennyo yamala n'akolagana nabo n'abasonyiwa bakolagana kubanga obukuubagano bwali nnyo wakati w'Abakikuyu n'Abajaluwo naye twalabyeko mu kulonda kuli okwaggwa ng'Omukyukuyu awagira Mujaluwo ng'era yennyini mu famire z'Abakikuyu abakulembedde mu muli ey'Abakenyatta nga yagamba nti Odinga gwe bamuwa akalulu ekitegeeza Bobi Wine was visionary okusobola okugyawo enjawukana eyo etusiigiddwako oyina okukulembeza mission n'oleka ambitions ambition kwe kweyagalizaako okuwa obuntu okitegeera nze njagala kino naye mission kyekinene ekiva mu vision kisobola okubanga ekintu kino kyekinnyonnyola waaki kibadde kizibu nnyo Omuganda ofuna wa pulezidenti nti bamugamba abantu bonna aba Northern Region babagamba kasita afuuka mwe muwedde naye bakola akabiina ne mu West ne bagamba nti ate mu Abanyarwanda Abanyankole ate Omuganda waafuuka nammwe muwedde kati balabye nti ekya West kyavaawo nti Babi abani bonna bakatana bonna kyavaawo ne bagamba tulina ekyengulu kati ekyengulu nakyo yakijjeewo kati mubi kyobola mu National Unity Platform tuba ne Zedriga talyanga mu Bobby Lukwe tuba ne Rubongoya tuba ne Bakatana tuba ne Ssennyonyi ontegedde kyenkugamba ate olwo nga tulinawo ne bamuwanga Kivumbi ne bannambooze lwaki ekintu kino kitambula bwe kityo kamale tuba ne bannambasa naye ng'ate obalaba nga bannambeshe okiwulya tuba n'Oboshabe yava mu endale tavumangako Bobi Wine wadde kiba bwe kiti
naye bw'otunuulira mu DF bagamba nti ani pulezidenti nti Mpuuga, ani sekuritale general nti Gundi, ani omwogezi w'ekibaana nti Kasibante Moses, ani ali ki nti Abedi Bwanika, ani ali ki nti Kakande, ani ali ki nti Kasibante. Waliwo n'omwana ono yali yakola akabiina Bigirwa. Waliwo omulala ono yali Makinde ki kalo nyonyo nga temuli wagwanga ddala yenna kewayi eyomu 2025 kyangu nnyo okukisiiga nti bano basosoze era kyebali era olaba kyebakulembeza kyebali era kyebakola ki kubane mu kuyomba wano be basinze okuleeka era olaba engeri gye bavaamu eri nga bagamba nga oba otya ne Lubongoya balaba linnya tebalaba busobozi okitegeera bo baba bakola zanno kyenjagala omanye batunuulira linnya ne weyitaba na busobozi wabula tebalaba capability eyinza okuva mu muntu oyo bo ekifaananyi bakisiiga linnya lyokka basosoze era kyova olaba bw'atuuka eri be bagamba olaba kyakoze Bobi Wine n'atuuka ku kijja ky'Obote ng'okituukako otya ekintu ekikyamu naye ate gwe bawagira the main funder obw'obubiina bwabwe yawane state funeral yawane minister yakwata ne muganda we n'amutwala eri awo natakola nsobi naye wammaate oyogerako okimanya abantu abo waliwo no minister asibavuma kabake kati senga kyali bwe kityo mayanja senga kyali bwe kityo nga bwe kityo bwe kiri nga bwe tukyogera ngera tugamba nti bano omuntu akolagana n'Obote oba akolagana n'abakyoli oba alina na famire y'Obote asaana kuboolebwa senga wano omuntu asinga okuboolebwa Museveni kubanga takoma kubeera kolagana n'Obote muyizi we okimanyi nti abayizi b'Obote abalungi ennyo abali wano mu ggwanga Museveni y'omu ku bo era mwami Museveni n'Omuobote wano okimanyi yasiimibwa Obote Muobote wano njogera ku 17 6 mpaka 7 era okimanyi mwami Amini bw'awamba abantu be yalina okubaka wano Museveni yaliko Museveni nanti yagamba Amini yamufugayo wano lunaku yagamba ennaku 3 afubutuke n'afubutuke emisinde yamufugako ennaku ezo ate Amini yali anoonya b'Obote kitegeeza Museveni w'Obote nnyo era ye mu katabo ka Mustard Seed agamba nti Nyerere ye yamukwasa ani Obote ontegedde ne mu kucyankalanya akalulu konna awo wonna mu kinana biki of course abo ba Museveni bali na strong pillar nnyo okomyawo Obote kakati gwawo tokibala kati ate bono senga gwe babuvunimira ddala kale kusaidi kwoli tukulaze nti olaba ne bali bakuba bannaabwe nnyukkiriza naye America ne Japan toyiza bawolo olwaleero olabye Odinga agenza okufa nga akwataganye n'Abakikuyu Bobi Wine omuganda kye kitugana okukwatagana n'Abakyoli ne bekibaligambye ekirala olaba mwami Museveni mu kujja twalina olutalo lweruweero olwatta abantu kyenkana abali mu kakadde akalamba naye nga bafudde baganda baffe bajjajjaffe bakitaffe baani baganda okufa okwo mu Uganda tekwali wala wonna yabatta ku lwaki mu lutalo olutalo omuntu yasinga okutta baali bayeekera omuyekera asinga okutta yawangula omuyekera yatta waliwo nomwe yabala mafi w'olutalo n'agamba omutemu asinga yabawangudde gwe bawangudde abatase kimala bwe kiba mu lutalo okiwulira naye gwe soka weebuuze era abakungu kati kambabuuze n'abo aboogera ku bintu ebyo ngenda kuwa ekintu ekyangu okirabe mu ndaba gye nnaakirabamu then okisige gwe wonaakiraba senga bakwata ne bawamba abaana ba Buganda ne bababuzaawo abantu batalabika
tetuwulira ddoboozi lyogera nti banaye abaana ba Buganda bakoze eki bawambiddwa oba ontegera kye nkugamba era tetuwulira amaloboozi gafubuutukayo kati gye gafubuutuka ate olumu nga tuba tugeetaaga tugane ne gundi yakyogeddeko ne gundi yakyogeddeko naye Bobi Wine bw'agenda ku kijja amaloboozi gajjirawo amaloboozi gakola ki gatuuka mangu gajjirawo kibalo kye kiri awo Bobi Wine kumuggyako Buganda kibalo kye kiri awo kubanga amaloboozi nga bwe gajja wano we nali ngasuubira okujja nga tulina obwetaavu bw'okutwogererako ku bantu abo oli ayinza obuuza Nakato olwaleero Bobi Wine ku bitaano nga CBS temuyita baali tebamanyi nti Muganda kuba Nakato agambye gwe Omuganda Bobi Wine abaddeho email n'agamba tebamuyita na ku radio ya Buganda Bobi Wine mu nsi yakakole neta aganjiwulire Bobi Wine akola ddi ensobi naye asobya naye muntu naye akakola ensobi egyo eriwa ensobi Bobi Wine gye yakola kwali kujja Mwami Mpooga ku bwalopu alebeti ensobi Bobi Wine agamba takkiriza corruption avunaana Mpooga nedda statement kyajongerayo badde nkwangulidde yinza okugumiikiriza ensobi yali kujja Mpooga ku bwalopu namwe obakamisona nga ye yali ayagala bwalopu sitaani talokoka yali alina omuggyako nkutegedde bwe yalina okumutuusa yali amuggyirako ddala si kumuggyako n'omuteekawo ku kikugi nti kokoze obubi ku bwa paapa katukuteke ku bwa kalidinaali obumuzibwa ne wawona security toddamu kufuluma na Vatikani tokwana kwetaaya mpaka bana lerinya bakutuma lya Lulatini ensobi yakuggyako muntu nga buli omu amusuubira omuggyako ate n'omusisigiriza ku kikugi walina omuggyako lumu togamba mbu ate omwana tazaalwa wano atatuleko ku lubalaza yeye ensobi gye yakola kakati yayina kumweyambula lumu oba kamisona ne bwe bwayina obubeerako n'obwalopo ne bwe bwayina obubeerako ne babikola bulungi kati ensobi gye yakola kugobesa muziŋŋoonyo yali akwata nzo yali agoba lumu kubanga olaba gwe yagoba bwe yasigazawo akapoloti bwe yali ayagala okukamuggyako bwe yasigazawo akapoloti we yasinziira afune akabazza alabe engeri gy'anaakutemulamu oshibulia ye gwogolesa omuzingo nye yagira nakabazzi kati bye bakola bino nabo mu kabiina ke owaayi tugende ku kirala basaalirwa walabye akaana kye kakoze basaalirwa kati kanka ku jobless mukulu Asmani basaalirwa twamuta mu parliament okumala emyaka 7 Asmani basaalirwa nze sola mu wakuira mukumu wa Kalulu okubanga amaze emyaka 7 mu parliament abwine lunaku nga kampeyini etuuse memale yayira okufa ku bantu ab'ebijiri ensonga ey'okubiri Asmani basaalirwa ono akolagana n'abantu abafuukiire Uganda ebizibu sipiika wa parliament Aneta Among baliire sente gw'omuli ow'omusolo okudimala mu Uganda yonayona wakalabi olwamaze ne tufuna akatambi nga kalaga wana Asumani yabadde akolaki gwolaba kavidio ako si kasente kulinga gumu kikanya okosiko bagamba ofunye ekikonde nalabye nga afunye akaana ekikonde nti wayi nawe n'omukono yagusikambudde lwa mpaka okuzaamu ssente Asumani basaalirwa kati yoyo omugukunavu omukozi w'amateeka
aweerereza mu parliament era bano bebayita be elite n'okukakkanya eddoboozi eriri ku kyalo alina kuzinga nguzi kugiwaayo mu parliament osuubira alina kukola ki kati mwembadde mwebuuza nyo lwaki talabika lwaki tateesa lwaki ava ku saidi y'abantu bikolwa bino saategedde akasente ako yakavunze nga akana kamaze mwogera kamwokyeza oba kabadde before kuba wakize ndowooza akayinza oba kabadde before nedda tekabadde before lwaki akana kali mu ngoye zezimu basalirwa yali mu ngoye endala naye sebo n'okukwata akazindalo katuuti kaalaali wesanga akana bakavungidde ekiko ne bakagamba ogenda kwogera bulungi ne katukaali ne keekuba ne keefuula anti revolution bwebeera nti sentence kutte bamanyi gwe revolution yerondera bweronzi n'omutima gukuteekamu yokka revolution yerondera omuntu wayo kati asobani basala ayinza okuba yatuuse mu baana bano nga yabasobya dda kubanga waki ngamba nti akana kano bayinza oba basoosekawa kikonde we kabadde kakyayogera omuyayaze n'akatujja eŋŋumi ng'alinga agamba ovudde ku ndagaano okitegeera walabye eŋŋumi eyo nagirabye so nze ngenda nedowooza akaana kano basoose ne bategeera nti kano akaana keekoogerera ku kitundu tusooke tukaliiseeko tukateeka ekindazi mu mukono tukawe kuba n'okukwata microphone ku kitundu olina okubanga oli wanjawulo olina okubanga ate omuwulira n'enjoga gye yabadde ayogera yabadde muteeketeeke nga simu baamuufu kitegeeza akazinda tekamuguddeeko bugwi yadde atera okukalinaana otegedde kyekugamba kati olwokuba yadde atera okulinaana akazindaalo yabadde ayogera point ze nga ziri straight ng'era zitegeerekeka ayinza okuba yasoose mu nguzi n'agamba kati ono mu mazzi kuba nalabye onalebo nga yeesiimuula bannaye nga sale ntuuyo azisaza bibatu ng'ekimu tekikyasobola era okulagira ddala nti yasoose mu nguzi abaana bano bamukutte n'akatambi ye nga tamanyi kuba akaana kaali tekaagala na ssente senga kasoose kwogera ne bakawa engeri gye baakakubyemu ekikonde kabadde tekasaasobola kuddayo mu nju bandigambye wentuuka mu nju ne bankuba naye olaba kasoose mu nju ne kalyoka kajja ku stage nze we twali tusoma photographic interpretation kiraga yogeze ekifaananyi this my staff being the first act yakasente kano ne baba assured nti bw'anaatuuka ku stage agenda kwogera birungi bw'aduka ku stage ayogera omutima gwe ebituufu honorable yeesiimuula ebibatu nga kikulu bwe yatuuse ku stage ayogedde ebituufu paka omu we yanyiza agamba twakuwadde n'akatujja ngumi ku mutwe kati kisoboka okuba ekyo oba kisoboka okuba akaana kano kabadde n'omusango oba assault kuliko n'obutambi nga waliwo yakadde amagezi nti genda obaloope kati nga bakagulira omusango ogukola ki obutaguloopa it is two way anyway yogera yabadde n'omusango owewe mwana yamukubye eŋŋumi kisoboka kwakadde gulirira genda wejjanjabe ate kisoboka kwakadde gulirira omwana asobola okwogera ku kyalo njogerera bulungi n'atuuka wali n'afuna omutima gw'eggwanga n'agamba nvudde ku mutima gwa ambition kangende ku mission kuba akaana kano kato tekali mu level zaffe akaana akato kubanga unaleba akayimiridde mabega ne kasigala nga kakyawandawo ekato kaba kagumu nnyo abamugumu bw'aba nnamba emu yakikoze bagamba musajja oyo bw'atyo ono omwana alina okuba waba omukulu ali myaka 2 waba mukulu tasukka na 22 kati omuntu asobola okuyimirira ku kadaala n'agamba ono basaalirwa sobola mutaako kalulu kange kubanga omaze emyaka 7 mu parliament ffe tukulabako wano omulundi ogunoonya kalulu kali very very brave naye omukulu olaba waasiimula ebibatu gamba twakoze tutya bannaye nakwata n'ogwokubina bandi bubi endo oyo yazisazizza bibatu sebo oyo omwana aba mugumu nnyo anyway bazaalirwa kino kyongerayo okulaga wakyo yagamba Bobi Wine wafuuka president ayinza kuba mukomera kuba kati yali alinamu blocking ogabe eyo ebanguzi era nabali baakiraba dda nti akolagana n'abantu abamazewo ssente ababbye ssente z'eggwanga ozimalawo ez'eggwanga eddamba kyekifaananyi era kyatwala n'ebujiri kakati Bobi Wine ddala lwaki yali tabulokinga basaalirwa yali amwagaza nga vice omulamba mpuuga yamugoba kati olaba kana akaana okasisa omukono nti kwata naawe kitegeeza ate mu parliament
ebasa ate banene banene sajja yayisa vivi era kati kyekino babasalirwa tebali kumanyi ga abantu tebali ko ntibabagala kyova abewayiriza buli kimu ne tuleeta mbwa abantu n'amaani tugenda oleta ebifaananyi nga kuliko birala naye omubaka akulaze nti asobola okukaka omuntu ekikonde mu awo kitegeeza ate watuuka mu palamenti ate gwagenda kutunda butunzi automatically bakutundirawo so Bobi Wine kubanga amanyi kyekiyisaawo naye mbuulira gw'oyita naye anyway akatambi kano kati tumanjali omwami we tamanjali famire ye temanjeri naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka ne candidate abalala baliwo abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo yagalabire unopposed ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala omwana we bamaze okubaira nga bamulwanirira ate yakozeeyo kano. Hello everyone, my name is Asia Florence, the NOP flag bearer for the Woman MP, Bukedia District. Anyway, njakateka mu video bayi. Anita Amongo yafunye amawulire ag'enjawulo gatya yawangudde obwana unopposed naye obwana opposed bwe nga bulimu enkwagulo nyingi bagamba ebyuma bya electoral commission byafudde nga bamaze omunominatinga poliisi yaganya abantu bano bawambiddwa omwana azze annyonnyola mbu ye oli maama we biki byonna byannyonnyola ekituufu kyeki ekituufu kikino ligimu ekola enkola 3 waayiriza oyite wano katukuyo ssente okole bwoti ojja kutulaba yogera bino kifuba ddembe yensonga lwaki oyinza okulaba CDF nga paledinze mwesigwe mbuya nga bamugaa agamba bandope bebakwokya paasi onyaga abasajja abo ba Edi Mutwe Babbi ne Solomoni era banjo kya paasi bapulaninga na kwokya muganda wange nga CDF nga omwogezi wa IPDF ali maaso bwe yewunya na kofira kamalia Mungu wagira wabuka wadeno wakola naye ne batagenda ku National Unity Platform kukwata abayo kya mwana oba n'obutalinda we bagenda kukwata muganda wo siri mutendeke mu kintu kyonna kya security naye awo ntegeera tubatega akakodyo bamukwate tubakwate rubona kati obwenkanyo oba okyabusubiramu bw'obanga oba mu PDF kibeera bwe kityo Kibalama eyatunda ekibiina omulamba n'akiguza abantu mu bwenkanya teyakiguza yakiwa abantu mu bwenkanya n'alangirira bakomawo n'agamba nti sikitundangako ng'era abamuli emabega abamutadde ku pressure UPDF, Semwayi, Uganda government and NRM at large. Nagamba sikikola nche. Ogambira wa nti oyo yani asiyo tajja nayogera ebyo kwa Amongo. Kubanga Amongo ekyo kyasinga okukola. Kitya. Bwatakuwanguza kukanga. Byombi abikola bulungi. Bwatakuwanguzi akukanga. Botuka ku muntu ngono. Asiyo nti kutayimwe na ayinza okuba ayogera ekyo nga ayogerera ku pressure. Gendo yogere boti oba kyekyo jja tulaba. Kuba yagambye pressure okuva mu maka gaabwe. Gendo yogere boti. Abantu b'engulu abo bakyakiririza nnyo mu family. Dala eroda. Kyovola aba ewa Moses ali. Wewe simbawo family yo bayinza no jigoba ku kitundu. Yes. Gendo yogere boti oba kyekyo. Muve ku kyalo kino. Family ngeye ku. Kuba yaso mobilizing family endala 15. Naziwa n'enguzi. Onajja yogerenga bakola ki? Sirwa kuba nti bamwagala tebamwagala. Amongo yomu kuba babaka parliament abatayagalwa mu bitundu byabwe. Olwokuba kimanyi kyo nti bamwagala. Nembeera ne statement ojuwulira eve busoga.
ekitalina njawulo nnyo na Bukedia abatakola nnyo bbanga ddene kati olw'okuba kiriwo ekito kye bakola bamusekiwalinga yesekiwalinga n'ateekawo enguzi alina bajjamu n'enguzi alina bajjamu n'okukangakanga olumu n'akusa n'electoral commission yennyini amaanyi agateereddwa ku electoral commission wemmala okumpandika mbijjeeko bifudde okiwulira commission egamba bifudde ate onaagamba family yaŋŋambye mama wange ekituufu kyekirwa tulaba nga bikwata ate eryeggulire ne likubanga liraga akakiiko k'ebyokulonda ebyuma byafudde tulaba nga tebigatta akakiiko k'ebyokulonda kaganye omuwandiisa kagaba byafudde onaagamba family yange yantadde ku pressure eggulo limu agamba nti bawambiddwa kuba kati olaba family yiino ng'eriko maama naye boy obwavu nga buli eno olaba mu vidiyo olwa tunoddeko vidiyo n'olaba obwavu olaba ekiwulidde kati so kati baliwo abagambye ebyuma byafudde lwaki ate balangiriddwa ate ebyuma ebifo bali badde bayiwayo ka state of emergency ne bagamba ebyuma bizzeemu okukola twongeddeyo olunaku lumu okiwulira era lwaki bifa kwoyo yekka Nupu yawa bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Bukedeya amaze n'azuuka mu katambi kaweereza abakulu mu kibiina ky'NUP Asiyo nategeezezza nti embeera mwali si nnungi olw'ebyo byayisiddwamu wabula nga talambuludde nnyo abakulu mu NUP bakukulumidde akakiiko k'ebyokulonda okulemesa abantu baabwe okusunsulwa akatubira olunaku lw'eggulo abakulira ekibiina ki NUP baavuddeyo ne bategeeza nga Florence Asiyo gwe baakwasa bendera okuvuganya Speaker Anita Among ku ky'omubaka omukyalo wa Bukedeya bwe yabuziddwawo era nga teyasobodde na kusunsulwa. Yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanjali famire ye temanjali gye byaggweredde ng'Among ayiseewo tavuganyiziddwa. The said elected and opposed candidate for Bukedeya district, woman representative to parliament, as duly elected and opposed. Kyokka olwaleero kitegeerekese ng'ono bwazuuse aliko obubaka bw'ayisizza mu katambi k'eddoboozi ng'abusindikira bannakibiina. Unfortunate that I'm informing you, I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting my... Anyway. Ate ebyakabanda. Ebyakabanda. Mbw ate oli yaleese gundi PRN code yayo revenue ate soma manya gakabanda. Ebyakabanda wala sosodde ku musolo. Sosodde emisolo mingi. Oyi bayinza okuteeka PRN code mu kodi y'endinnya eddala. Buli muntu ebeeranga ndaga muntu. Buli musolo goba osasula PRN code eba esoma ekyo ky'osasulira. Kubanga erinnya lye eba erisoma. Kuba asoka to confirm yeggwe. Okitegeera kakati omusajja oyo eyazze ewakabanda ow'ekasambya eyabadde wa NUP yo yaweereddwa nguzi. Yakakiddwa yaweereddwa nguzi. Bwe kibanga kyekyo kye yaleese mu kakiiko k'Electoral Commission era aba yabadde aleese kituufu bo ne bakikyenjisanga bwe bayagadde. Awo Electoral Commission yakolaganye ne Kabanda. Naye bwe kibanga kyekyo kye yaleese ekyo tekisoboka okuggyako nga bamaze okufuna enguzi yo n'ogakantu mpaka kodiyo ntwaleyo ebikyamu. Okitegeera? Nfune ekyekwaso.
era nga naye akusuubiza nti mukomera nze nja kukujjayo. PRN code si yeno yo yennyini eba esomye wano erinnya liri nesooka lireeta bulungi nnyo. So ebya PRN code waliwo byotasobola nze kunnimba nti ate kaba printed we kati oleeta otya erinnya ng'ate PRN code mbwe esoma linnya lya muntu mulala. Ekyo kizibu. Kyo kiba kizibu. Ekyo kizibu. Kati olaba nti awabaddewo enguzi either Kabanda yawaddeyo enguzi jana akola ebyekisulu bye oba kyekyo kuba abantu abo olaba beekengera nnyo lwaki bakoze ebikolobero gye bakiikirira ebikolobero bingi abantu bangi tebaagala baddeyo. Andi Kabanda ye yagambye olwaki saza no opposed ndiko wa independent anvuganya wa independent mu movement. Simanyi barenewe yawo wetuli so ukwatemu nga tumaliza nambe waliwo akantu nina yeye nabyeyitamu ebijinyiga kabaka abadde mulwadde kabaka wabaje kabaka koma wako miyewo baganze musabira bugenze kukyamukiriza kabaka w'embaale ovudde kabana bavumye kabaka lina bagereko okuva ku macha tobaga tovudde kubanga omukulembeze bamuvumanga bayambalanga n'obukofiira embera kyagula kati bagambye abanupu tuboyikotinge soko mpulirize bagambye abanupu mwenna tuboyikotinge enkuuka bwe ng'omukulembeze ovayina ekiwandiiko n'ogamba nze ng'omukulembeze wa Uganda ddako sikkiriziganya muntu yenna akola ekintu kyonna kityobola Mmengo nteekawo ekiwandiiko nga kyagulanyi n'osayiningako omukono nga muntu ayagala Buganda. Kati ekibuuzo omuntu afuuka ddyo wa Nuupu era ddyo wa Nuupu wayogera n'abanga ayogedde position y'ekibiina kati kino nawulidde nga waliwo omuteesi omu akyogeddeko ng'alaga nti obukofiira bwa Nuupu oba ekyambalo kya Nuupu kiringa kanzu ya Buyisiraamu agitunda togendayo kugula n'oba gwe Petero n'akugamba mala kundagandaga muntu yo oba soko mpisizeemu awe edduwa oba sooka nkakaseti osomera Al-Fatha otuwulire Al-Fatha gyeri omanyi Al-Fatha gyeri Isa Al-Fatha Al-Fatha owalikambemu n'ennimi mwegya oba sooka oginsomeremu tuwulire oba sooka takubuuza kintu kyonna gyosongako gyakubuuza okiwulira tayinza kugamba nti Surati Bakara aya egundi egamba etya genda maaso nambe okiwulira kakati nti ebiseera ebisinga obungi omuntu agula buguzi n'atambula n'akola ki n'ayambala n'agenda ekanzu ennaku zino baziteekamu ne kalazi ez'enjawulo n'oweyagalirako entalabuusi omanyi nagenda TZ eyo ne tutuuka eyo kati abe TZ omanyi programu eno etambula nnyo abaali bagenzeyo bagiraba ate nalina be nagendako naye beeyumbalala eyo be nagenda nabo gye bali bajjuma twasanga eyo abasajja wansi nga bambadde obukanzu n'obutalabuusi buno obutalabuusi obweru buno obukwatira ddala omutwe bwe buti tubasanga salamu alaikum musajja nagana basajja mmwe abasajja mutolera salaamu si basiraamu tuga abasajja bataddeko n'entalabuusi natugamba mujje tugende ate mpulira ne salaamu aleikum nti kuba kubuuza natugamba mujje tugende omusajja omwana yatutwala bamuyita Kidiri n'atutwala eyo wansi ne tusanga abasajja nga bali mu kunywa mwenge n'obutalabuusi bwabwe n'agamba eno n'Abawalabu bangi kino kyambalo kyabuwalabu eno tebabigenda nako ebyo kati awe mutolera salaamu abo bonna bali beyambalidde bweyambalizi byambalo kyabwe kyebaagala kyebasiibamu era nensigala nga neewuunyiza nali ne munywanyi wange Ejjuma weyo mu Luti waliwo n'oseeka bamuyita Uzaifa nitusiga nga twewuunyiza netugamba endo ate kitambula bwe kityo nga tekirabika abantu bangi bateekako obukofiira wa Nuupu ne bakola bye baagala n'olumu nga si ba Nuupu Nuupu erina obukulembeze obuvaamu buli kimu kye twali agadde kikole kiyite lwaki nkugamba ekintu ekyo kagereze ku muntu ogwo Edimezayo mumanyi ayambala enkofiira ya Nuupu n'agiteeka ku mutwe n'alyoka akonjera buli kimu era omuntu omwangu asobola n'okuba ekifaanagana ne Nuupu abaayo bagivuddemu okitegedde kyekugamba kati ngereza ku omu kuba oyo ye mukwano gwange munywanyi wange ate ensi yonna emulaba ng'akambadde
okitegeera kati amazima gali nti mu nsi muno mutambula bwe muti Bajjo y'omu ku bantu abategeka enkuuka kubanga Abitex abategeka kitegeeza ne Bajjo abakoze eki mwali banywanya abo baleete kayalango kankuka tukakube lwaki bagambye mulemesezza baleme konjera ate okusinzira ku mutegesi w'enkuuka bano balina okubanga kwebali kubanga enkuuka eyo je n'omu yagigula emyaka egyo oguva guwedde guno oguddako yagisasula okitegeera kati office opposition ya Nuupu egenda vaayo eyogera etya kuba ye gyayagala mbu bawandikewo wakiri lwaki gyayagala ayagala bamukubira akalango k'enkuuka yo Nuupu weba ina byeyagala enkuuka ebikubadde egambe ku bawagizi baayo baleme kukuba nkuuka anti yo Nuupu gwe ku nkuuka eyaggwa walaba erimu kikakanya Nuupu oba kigisitula kyali kigikakanya kubanga baleeta ne kibanda bwabwe ne bamugamba kuba aba Nuupu namalindako kayinza oba kalango kubanga lwaki ngambye kayinza oba kalango Alien Skinny lwe yayita ku kitebe ne bagamba bakubye obusale naki okimanyi enkera wali ekivulu ekyepukulu we bali nnyo babalete bulesi kati baleta akalango tukabakubire baba bakagala akalango kati baba tegesi bebivulu balina okuba akalango nga beekuusa ku Bobi Wine engeri gye batagamba nti muyimbi balina okuteekawo oluyomba era ye embeera gye bateekawo kisobola okutegeerekeka buli muntu amanyi nti enkuuka ebeerayo kwa 3 naye webagiguza Salimu Sale nga teyavaayo n'akivumirira anti awo sente ziba zidda mu Buganda ziba zidda mu Buganda lwakuba wayo wafuuse mukozi tayinza kivuma naye okuddira Obuganda obw'amaanyi bwe buti okuddira enkuuka ogiguza omusajja w'eggulu olabira ddala nga nakyo mbutuufu kinengeri gikinafuyamu eggwanga olaba nga kina kinafuyamu eggwanga naye lwakuba nti babbulooka baba beebo babbulooka beebo anyway nze ndowooza so official statement ya Nuupu nti temugenda mu nkuuka era Nuupu eba efulumya ekiwandiiko ekiri official kifuluma ku mikutu gyayo era tulina n'aboogezi ne tugamba leero Ssenyonyi agenze kyogerako oba kyekyo Secretary General yakyogedde President yakyogedde Vice President wa Buganda yakyogedde oba Vice President in Northern oba Western or Eastern abo bonna weebali obukulembeze weebuli obumala NUP okwogera ku kintu naye si buli muntu abeere mbu kyayogera kiba kyaki kya NUP no balekerawo okuddira endowooza yange ogifumitirira ddala mu NUP kuba sina position kwendi mu NUP ontegedde kyegamba NUP eba eyogera ekintu kituuke eyina abantu abakyogerako bo nga bo naye togamba ate twakoze kino weewaawo nsobola okuleeta endowooza ennungi Kiseka asobola okuleeta ennungi Aisha Wakyagulanye asobola okuleeta ennungi Aptop Boss asobola okuleeta Shamani asobola okuleeta ennungi bano bonna bakeizi obumalukeizi basobola okuleeta ennungi naye ogireeta mu ndeeta gy'ogireeta Bajjo kyakola kifaananako nga kino okulonda bwe kwaggwa naye ne bantekako akazito nti nangirire nti akalulu baakabbye tino NUP yawangudde era nti nno abantu bagende beekalakaase bajjeyo obuwanguzi bwabwe oŋŋamba otya okulangirira ebintu ebyo nze nze mbala obululu nze nze owakakiiko k'ebyokulonda genda mu bwakaki oba bakubbye gendewo omulamuzi bya Mukama yategeka okulonda Katikkiro yategeka okulonda kati saabirangirira ebyo ebyokugamba nti mugende mwekalakaase tujjeyo obuwanguzi bwaffe ne bagamba oyo mulaba w'NRM mulaba akattu kendimu
A few moments later. Nedda wa mawulire yambuuza nti ddala tuliwo NRM nga mawulire bwatu yambuuza ne mugamba nti abe NRM bagamba nze nabasuula mu Buganda omanyi bino ebyemwanyi bye tuliko nayogera mu 2016 oba 2017 nti munoge emwanyi mmyufu zokka ezengedde kuba emwanyi embisi zitta omutindo gwa kaawa avaamu ng'onoga emwanyi embisi taba naddekende ne mugamba emwanyi mulina kunoga mmyufu kakati abavubuka babeera ku mitimbagano ne bagamba muwulire Katikkiro kyagambye abadde ategeeza Nuupu kati abamu ab'NRM abatamala kwefumiitiriza omanyi bw'oba obaako ekyokwogera omala kukirowoozaako ne bagamba nti olabye yakoze kampeyini ng'agikolera annyonnyola bingi ku olwo naye kyembala jagala okugjamu anawe yagambira nti si bakulembeze ba Nuupu abawagizi baali bansaba kakati Bobi Wine yagamba Katikkiro tobuulira ani yakusaba twamutuuza mbigambo twamutuuza mbigambo ate byokya nnyo ngo bituuzizaamu omuntu omukulu twamutuuza mbigambo ebigambo ne mukalya ku matama n'agamba yalina munnamawulire ne munnamawulire nga tekiri ku likodi n'emboozi nga teriiwo kuba twaginoonya naye tugirabe teyalindawo y'amakona emboozi teyaliiwo olaba n'ey'amakona ebaawo naye twanoonya emboozi tugirabe munnamawulire we yamubuuliza ekigambo ekyo emboozi n'ebula kati kitegeeza yali mu birowoozo bya Katikkiro nti bayinza ekinsaba ate n'akiteeka mu reality so bali kyeboogera kifaanaganako bwe kityo nti bano bagambye naye tugenda omutuuza mu bigambo nga bagamba nti ate gundi ye yagamba n'omubuuza gundi akola ngaani nti ali eyo akola byanneeyimbira byange so bajjo nga si official statement kuva mu Nuupu tosuubirayo official document from Bobi Wine oba pate ng'egamba abantu ku era Bobi Wine kyasobola okumenyawo ekyo nti bana twadde twafulumizza kino naye kati tusazeewo kino naye si kumenyawo kya muwagizi bw'oba kubanga ono muwagizi talina na bukakafu nti ate okakasa nti na muwagizi kuba obukofiira nga wonyonyo tetukakasa nti ate n'omuwagizi ate tayambadde na kofiira nze namulabye ng'abyogera naye ng'oli ali ku byanneeyimbira byange bwe twali olunaku olwaleero Eye on the Press ne namba emu we out